tetugimanyi n'obubbiro nkumu tetugumanyi lubega beddira ki tubuulire tukimanye beddira nga byejerengesa kekabbiro baba namuli beddira ki tubuulire tukimanye twebaza mukama okubanga musobola okutambula ne mutuuka wano bulungi obudde buno obutali bwa mulembe nnyo ate obwangu okuziba ndowooza guno gwe mulundi gwaffe ogwokubiri oba ogwokusatu okusinkana mu buntu enkiiko zaffe zibeera singa zibeera ku Zoom kale kirungi nnyo bannaffe batusobodde kutuuka tubasaaliddwa nnyo tufunye apologies nga 3 nyeetuna n'abalala betusuubira tuzze wano leero lwa nsonga nga 3 nkulu ensonga esookera ddala okumanyigana kubanga mu tetusinganako maaso ku maaso ensonga ey'okubiri kwe kulonda abakulu abagenda tukulembera kuva leero ate batwongereyo mu maaso babimanyi tuuse ku birungi bingi twagala ate tugende mu maaso nga tukola okwo kale bannaye mwebale nnyo mwebale ddala kubanga tusobodde okujja ne tubeera mu lukiiko nga tumaze essaa tugenda kusooka tweyanjire buli omu amanyi ani yaani naye mu kitundu ekyokubiri ekyokulonda kansooke mbandulire mukulu alinaanyi wano ye mukungu Primrose Kalungi ye mukungu akola ku by'abakyala mu ssaza lino mulimu ogwo akumazeeko emyaka ekisukka 7 era nga akakalabya bulungi twabudde tusaba n'akkiriza ajja abeerewo atuyambe nga bya Mukama oba akubeerawo omukungu Kalungi ebintu bino abimanyi bulungi simbu nnyo olukiiko olwasembeyo lwatutuma lwasalawo bino wammanga nti buli muntu ajja kuweereza amannya abantu byandiyagadde okuba nga tukulembera ebifo ebyokulemberwa mbiri ebifo bina tulina omukubiriza tulina omumyuka tulina omuwandiisi tulina n'owebyensimbi kale buli muntu eyaweerezanga either erinnya limu oba amannya nga anamifeero mu mannya abo mutunokodde oba ge tutaddewo ge gagenda okuba nga galondebwamu tugenda kutandika okulonda nga tusooka kumukubiriza bwe tumala tudde ku mumyuka bwe tumala tudde ku muwandiisi tusondeeyo ow'ebyensimbi kati mubumpimpi bwe bali nnyo mwe bali eddala bassebo ne bannyabo okulonda obulungi mu ddembe okulonda kugenze bwe kuti tembadde mu masasi nokuyaga ekyo ne tukyebaza Katonda omukubiriza w'olukiiko lw'Ababaka b'Abataka y'owekitiibwa omukungu Oyimba omumyuka w'omukubiriza ye mwami David Ssegawa omuwandiisi ye mwami George Kalanzi owensimbi ye Engineer W. Sekuboka tubayozayoza nnyo bannaffe olw'okukwata ebifo ebyobuvunaanyizibwa bwe bityo era tubasabira Katonda ababeere okubitambuza bulungi banaye mwebale nnyo mwebale ddala process nebadde nnungi nnyo etambudde bukwakukunga mulabe tembadde tiyagasi tembadde masasi tembadde kubabulu tembadde mbooko nsaba ffenna wamu twebaze nnyo omukungu Primrose Kalungi azze era ndoza yazanabye emikisa obulu bwonna nebukoze tukozesaako okulonda kumu mwebaze mwaka ensusako okujja naffe njagala okutwala omukisa guno okuyezayeza
abakulembera abapya ne tufunye akawunga ekika leero tubagaliza obukulembeze obulungi buvumu ate era twongera okutwala mu maaso nga bwe tutambula n'ebiddako byonna. Nja okutwala mukisa guno okwebaza nnyo obuwagizi bw'omumpadde ebbanga lye mmaze nga nkulembera olukiiko luno olw'abaka b'abataka. Tutuuse ku birungi bingi nga bwe twayogera, tuleese abataka emirundi egiwera, twakola tabamiruka yasembayo emengo naye covid n'atujjamu awo ne tuwummulamu. Tulina bingi ebitusoomooza mu katyo kano nga mubimanyi, naye ndowooza bwe tugenda mu maaso nga tubadde tukola, kubanga tubadde n'obumu bw'amaanyi. Nsaba obumu obwo bugende mu maaso, ebitukyokooza n'ebitutawaanya byonna bijja kuggwawo nga tulina obumu. Challenges tezijja kuggwawo, naye obumu buyamba kinene n'okutunula ku bannaffe n'okunoonya ku bannaffe, n'ekintu ekyo kye twasembayo nga tuteesa nti ne bajjajjaffe tubanoonyeeko tumanye nga gye bali. Nja kuwunzika n'ebyo bannange mwebale nnyo mwebale ddala okujja mu lukiiko, era ndowooza kakati entebe ngenda givaamu ngikwase abakulembeze kakati bannange nga bwekiri kansabe omukubiriza ne ttiimu ye bajje ffe ne byamukama saba omukubiriza ne ttiimu yo mujje mutwale ebitabo byaffe. Ate era ngeri y'emu ekibeera nti abasinga bo bakirabye ate kirina nakuwaawo kwano ebintu nga bino bitera kuba akazi nze nja kyebaliza Mukama. Manye ebiseera ebisinga oyinza okulowooza nti oli muwanvu naye nga abamu bakulaba oli muntu akati balina bonna bakulaba nti ekyo kyekyo munnange okyebaliza Mukama. Mwebale nnyo mwebale. Mpozi n'ensonga ey'okubiri ntwala omukisa guno okwebaza Ssaalongo Kibuuka omubaka wa Ssaabasajja kati Ssewo w'ekitiibwa olw'eddima eddene ly'otukoledde okuva olukiiko luno olwatondebwawo. Nkimanyi engatto zo kijja kubeera kizibu okuziyimiriramu, naye ndi mugumu awanaaba walemeredde Ssebo ndi kumpi nja kuba mutuukirira tusobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obutukwasiddwa. Obuvunaanyizibwa obunkwasiddwa ne bakulu bannange bano ndowooza nja kuzingira mu biti nga bisatu. Ekisooka kwe kulaba nti tuwuliziganya na buli mubaka wa mutaka kyagamba, n'oluvanyuma ntulaba ngeri ki oba tumulambika oba ensonga tugikubako akalulu, naye nja kusaba nti nga Mukama yebubeezi ekyandibadde kirungi kuva mu kisenge ng'abamu bayise ku luggi olw'eri ate n'abalala bayise sayidi eno. Kale n'olwekyo tujja kutambula bulungi nga tuwuliziganya. Eyo ensonga esooka. Omulimu ogwokubiri gwendaba obukulu ennyo era bwe kulaba nti tukwasaganya olukiiko luno n'olukiiko lw'omubaka wa Ssaabasajja kisobole okumwanguyira okutuusa amawulire g'abeene ku bazzukulu bonna gye bali. Omulimu ogwo gwali n'owekitiibwa Kibuuka mulimu munene nnyo, ate n'olwokuba nti Abaganda twagwamu ekidumusi. Ebintu byonna bye tukola tulinga abali nja kukozesa ekigambo nti mu kampeyini kuzza Baganda ka. N'olwekyo omulimu ogwo gulina kubeeramu buli omu. Naye olukiiko lw'ababaka b'abataka nze ndulabanga olukiiko olukulu ennyo bwe tuba tulweyambisizza amawulire bwe gava ew'abeene ne gatuukira omubaka, omubaka n'agagabanako n'ababaka b'abataka. Ababaka b'abataka bano ne basobola okutuukirira bazzukulu b'abajjajjaffe
ensonga tusuubira ijja kubeera eyanguwa. Mpozzi n'eddimu eryokusatu kwe kulaba nti tukwasaganya oba twongera okukwasaganya olukiiko luno n'olukiiko lw'ab'obusolya e Buganda okulaba nti ensonga ze basimbako essira naffe tugezaako okuzitegeera era aweetaaga okuwa amagezi tugawa naye ate nga tukitegeera nti bali be bakama baffe ensonga baba nabo bagambye nti awo wano tusibidde ffe tujja kugamba bugambi nti obwaffe tubukoze ekisigadde kyammwe bajjajja. Kakati ntunuulidde mpozi ebintu ebimu ku ebyo bye tulina okusookerako olw'okuba akadde akatuweebwa simanyi oba abakulu bakyakaliko emyezi giri 15 emyezi giri 15 tulina okuba nti tubaako ekyenjawulo kyetukola. Ku ebyo ebyatusabibwa ndozi ebirina okutunulirwa amangu kwe kulaba nti tutandika okukola kulyandibadde nga ennambika engeri gye tutambuzamu emirimu gyaffe wano mpozi tukiyite ssemateeka yaffe. Mpozi era ensonga ey'okubiri nga tumaze okulaba nti tukoze ssemateeka oyo okulaba nti twekolamu omulimu ntukkiriziganya n'olukiiko luno baani abagenda okubeera abassa emikono ku akawunti eyo kubanga nze kulwanyi nga bwe nkitegeera tekitegeeza nti olwokuba nze mukubiriza n'olwekyo kinkakatako nti omukono gwange gulina okubeerako. Abakulu bayinza okugamba nti ebintu tubyawe kwekola ebyo bino nabyo bikolebwe n'abalala. Ensonga endala gye tugenda okulaba nti tukolako kwe kulaba nti bannaffe abayinza okuba nga tebannafuna bukiiko mu bika byabwe tubayambako okulaba nti nabo basobola okufuna obukiiko mu ngeri emu oba endala kubanga yengeri yokka gye basobola okuddukanyamu emirimu gino. Kijja kutubeerera kizibu. Waliwo ebiseera bye twamanyanga nti ekika kyatambuliranga mu kikapu olumulaba jjajja mulala ekika naye endozi gy'emirembe gyayitawo kati tulina okulaba nti wabeerawo okugabanya obuvunaanyizibwa watasobodde kubeera munne n'abeerawo wesisobodde kubeera omuntu omulala n'akola ki n'abeerawo. Kale ensonga eyo naye onkulu tugenda kugitunulamu. Mpozi owekitiibwa ayogedde ku nsonga emu ekwatagana naffe ng'ababaka b'abataka okulaba nti tetwesuulirayo bwannagganga mu kulaba nti tubeera mu mpuliziganya ne bajjajjaffe. Waliwo ekiwandiiko oba ebbago oba enteekateeka twagikolako ebbanga eriwedde nga bajjajja bali wano era mbagikkiriza ijjukira twatuula nejjajja Kayira Gajuule ne tubaga enteekateeka nga bwe yandibadde mu ngeri ki ebika byaffe byandibadde bikola ki bitambuzibwamu. Enteekateeka eno erabika tennaba kuteekebwa mu nkola eka ebika bingi bikyabundabunda tebimanyi nawe bitandikira. Kale ku lwaffe tusuubira nti enteekateeka eno eneeba ezzemu okuyisibwamu amaaso ffenna ne tukkiriziganya nayo kijja kutubeerera kyabuvunaanyizibwa omubaka w'omutaka okuba nti agezaako okwogeraganya n'omutaka wa kasolya tijjajja waliwo ensonga bwezi twandisabye ennambika eno eteekebwe mu nkola bweba bweri asabe afune amannya gajjuzaamu kubanga ojja kwesanga bangi tebamanyi owessiga kati yaani era nandyagadde okubira owessiga ennamba yeriki era yaani. Kakati n'olwekyo bwe tunaaba tulina enkola ng'eyo ejja kuba esobola okutuyambako okubeera nti bajjajja tufuna bwe tutambulira. Mpozi ate era mu ngeri emu nga mmaliriza waliwo ensonga ekyalemedde mu ddiiro mu Buganda mwonna
ate ebitongole Obuganda kwogera ku bajjajja tukyalemeddwa okubala abantu. Teri kika kyavudde ne kigamba kati ffe ng'ab'engombe tulinye emitwalo 3 kujjako nga waliwo akaana akazaaliddwa jjo katutannaba kumanya. Kati n'olwekyo ekyo nakyo nkireka waggulu nga mbasaba ensonga eyo nayo tukifunemu bannaye mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka Naimba ntyane sitenda Ssaabasajja Kabaka azanira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuuma